Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa Pulezidenti Millie Babirye Babalanda atabukidde abantu abamulwanyisa n'abo abamulimirira eri Pulezidenti Museveni nga baagala okumusuza ekifo kye nga bano abawadde gabuwa okunuuna kuvu kubanga ne bafuuyira endiga omulere Pulezidenti Museveni si wa kumusuula olw'obusobozi bw'amulabamu n'obuweereza bwe obujjudde obwesimbu ssaako n'enkulaakulana. Bannange Katonda yalonda abakulembeze mu concentrating buli muntu aconcentrating ku lubimbi bwe lema kweyagaliza kitali kikyo lema gamba nti nze njagala okubeera. President Museveni abalaba okusingira ddala alina eriiso bweriti ate alungamizibwa mwoyo mutukuvu ye Katonda sobola okulonda abakulembeze abatuufu mu budde obutuufu okukola ebintu ebituufu. Minisita Babalanda okutuuka okugyayo enjala asinzidde mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakulembeze mu bitundu bya Buganda ku mutendera gwa RDCs n'abamyuka baabwe, RCCs, DISO, RISO n'abakulembeze b'ebyokwerinda ng'ensisinkano eno ebadde ku Colin Hotel mu kibuga Mukono. Nze supervisor wa BRDC be ba chairpersons aba security bino ebyesente byetaagamu okukuuma n'okukuumibwa. Kakati ba resources lwaki tubadde nabo wano olwaleero tubeetaaga ba resources lwaki tubadde nabo wano olwaleero basobole okulondoola ssente za gavumenti eza PDM. Naye nno BRDC babadde bakoze omulimu mulungi mu Uganda naye ate era temubulamu mabeeramu abo abakyamu. Kakati bali awo beeraliikiridde nze naasigala nze ŋŋenda musooke mukole tulabe nti mukola. President Museveni ali kutukunya agambye kino ekisanja teri kwebaka. Kakati naffe baminisita tuli ku bunkenke okulaba nti we perform. Kati bwe tuba tuperforminga tetusobola kuperforminga feka without the RDCs, without security, the resource, without the DSOs. N'abantu all the stakeholders at district level tubeetaaga okulaba nti tudelivaringa to the expectation of the appointing authority. Muzeeyi waffe byatugambye okukola bye tulina okukola. Minisita ategeezezza nti ekisinga obukulu kwe kuteekawo enkolagana ennungi wakati mu bakulembeze ng'abakozi ba gavumenti nga n'olwekyo omuntu yenna atayagala kukolaganya wamu na banne ke kaseera lekulira ekifo kye bateekewo omuntu omulala. Beetaaga kuva mu bwavu, beetaaga nkulaakulana kyokka eno muli mu kusika miguwa. Enguudo zeetaagibwa okukolebwa, amasomero geetaaga okuddaabirizibwa, ssente z'abasomesa zizze. Bw'oli mu kulwana na munno mu kifo ky'okulondoola ssente z'abasomesa omusaala abantu bali kulya ssente bali kubulizabulizawo ssente mu kifo ky'okukola ekyo ky'osaanidde okukola oli mu bibi okulwana ntalo. Kulwana ntalo enguudo zeetaaga okukolebwa, twetaaga amazzi amayonjo, twetaaga amasomero, amalwaliro, eddagala bali kubba eddagala bw'oli awo ozimba kubanga toyagala oli akulabe. Amalagala bali kugamalayo mu malwaliro bw'ozimbira eno toyagala na kusupervisinga. Ebyo bikomye. Kino kisanja kipya minisita mupya mwerabira oli Babalanda omukadde gwe walaba laba Babalanda omupya mu kisanja ekipya aleredde okukola n'oyo ayagala okukola naye. Bw'ataliredde okukola na Babalanda noonya gy'oba ogenda okukolera eky'omukisa omulungi. Saba resignation yo resigning ekifo kireke nga kiri vacanti tufune omuntu omulala gwe tunaakola naye. Bw'oba toyagala kulaba Babalanda noonyaayo omulala kubanga kati kino ekisanja kya Babalanda gw'atayagala kukola naye noonyaayo Babalanda owuwo omulala. Mu ngeri y'emu minisita era asinzidde wano n'akyomera abantu naddala abakulembeze abataba bannaabwe ebitiibwa nga kw'otadde abo bonna abamuyisamu amaaso nga bano abalabudde n'abagamba okukikomya bunnambiro. Engeri y'okwatamu abantu teamwork is the way to go. Naye buli omu ayagala akole in isolation beerumaaluma. RDC tayagala kola noono ate ne badeputy ne bandamayininga ba RDC badeputies nabo ne bazimba nga mukama waali awo n'amuyisaamu amaaso. Ba assistant RDC nabo ne bazimba nga mukama waabo ali awo ne batawa kitiibwa RDC ne batawa kitiibwa RISO ne batawa kitiibwa DISO. Buli omu n'abeera munene mu district ye on his or her own. Ebyo bikomereero tetukyayagala kuddamu kubiraba. Balina okukolera awamu tusobole okudelivaringa. Bwe baba tebakoledde wamu kiba kitegeeza nti bali kufairinga President Museveni, bali kufairinga ffe ba ministers, bali kufairinga government. Ye RDC w'e Mukono Hajati Fatuma Ndisa Bannabitaka asinzidde ku mayengo ga Shua Media n'annyonnyola ekigendererwa ekikulu eky'ensisinkano eno eyindidde ku Colin Hotel. Nga omulamwa mu musomo guno gwe tubaddemu kubadde okutuzza obwogi oba okutwogiwaza mu nkola yaffe ey'emirimu okulaba ng'ekwatagana ne NDP4 gye tutambuza okutuuka mu 2040 ate era n'okulaba nga tutambulirwa ku eyo slogan oba ngiyite slogan oba directive eya His Excellency the President ey'ekisanja no more sleep.
and no more corruption. Naddala ffe nga ba foot soldiers oba abakolera ddala wansi mu bantu okulaba nga ffe basaale okulaba nga enguzi egwa mu bitundu byaffe etya ng'abo bonna abantu betukola nabo emirimu mu budgets ze bafuna mu bitongole byabwe zibeera implemented to the dot baziteekateeka ne bazisaasaanya nga programs ne plan bwe zikola ki bwe ziri. Sure Media tugezezako okwogera ne ba RDCs sako n'abamyuka baabwe abeetabye mu nsisinkano eno buli omu n'atubuulira ekyayizeemu wakati mu kugenda mu maaso okubeera nga bakolagana n'okuteekawo enkolagana ennungi okusobola okuweereza bannayuganda. Sure Media yenze mu kibisa mu kebo emukono. Minisita atukubiriza okubeera nti relevansi yaffe ewulirwa Shafik Ali yani Masekati era gwe lwaki ofuuse ekizibu mu Kampala. There are so many people ababenches emirimu gyaffe abagirinze naye atugumizza n'atugamba nti ebifo byonna bijjuvu naye oyo alina exit erina kuva mu bikola byakola ki byakola. Tubadde wano Colin Hotel ennaku 3 ba RDCs bonna ne ba RCCs bonna aba Buganda. Namu ku nsonga yatuleese wano kwe kwongera okutuzaamu amaanyi gabala DC okusobola okukola emirimu mu ofiisi ya President n'okulaba butya okusobola okuyamba abantu baffe okusobola okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti n'okulaba nga ofiisi ya President etuukira ddala wansi